Olunaku olw'eggulo kkooti enkulu mu Kampala ng'esinziira ku bujulizi obwatwalibwayo munnakibiina ki NRM Farida Nambi yakkaanyizza naye n'etegeeza nga vulugu eyeeyolekera mu kalulu kano bw'atagambika omwali ne munnakibiina ki National Unity Platform Erias Nalukoola okukola kakuyege ng'akaseera akalagaane kaggweddeko era bw'etyo n'eragira okulonda kuno kuddibwemu. Singa ekiragiro kya kkooti enkulu kyongera okutaanyizibwa kkooti ejulirwamu Nalukoola gye yaddukidde akalulu kano ne kaddibwamu abamu ku baavuganya balaze nga bwe bali abeeteefuteefu okuddamu okwetaba mu kalulu kano. Ssemateeka mpa omwaganya nange okwetaba mu kalulu era bannakawempe North tujja kugenda mu pause basalewo ani gwe banaaba bakoze eki ani gwe banaaba bawanzeeko ddusu okubakiikirira mu parliament y'eggwanga. Nga ffe bannakawempe era weetuli okuba nga lwokano kuluddamu tujja luddamu ffe tetutidde naye nga nze ndirwedde okuddayo mu kalulu n'ekibiina kyange era ku kadi y'ekibiina kyange ekya FDC. Mukiibi Sadaati amanyiddwa nga Khalifa Aganaga eyakwata ekyokuna ne Luwemba Muhammad Luusu eyakwata ekyokutaano nga tebeekutuddeemu bakkaanya n'ebyo kkooti bye yanokoddeyo ebyalemesa akalulu kano okubaako obwenkanya. Akalulu kaalimu emivuyo emingi ennyo era egirabwako kaalimu okutyobula eddembe ly'obuntu eddembe ly'abannamawulire n'ebintu ebiringa ebyo. Bwe nandibadde nze nga nze kkooti nga ze gwe baleetedde emivuyo egyo gyali mu kalulu k'ekawempe mbagamba bugambi abino mubiddemu. N'ekyabalemesa okugenda mu kkooti ng'emivuyo gino bagyerabirako nakyo bakitubuulidde. Given the fact that nti wali wasigadde ebbanga ttono ery'omwaka ogumu ne ŋŋamba let me cease fire nze kati kamaakinga 226 era 226 we mbadde ntadde siira nga nze Luwemba nga maakinze ebitundu 7 ku buli 100. Just lwokuba nti advantage gye tubadde tulina nga ffe ab'opposition nti yali ekifo ekyo opposition so kale nitukirekererayo nze nga nze nenkirekera ne ngamba kasita era opposition yakoze eki yalidde. Khalifa Aganaga alina n'endowooza nti emivuyo n'emigga egyali mu kalulu k'ekawempe lyali kkobaane n'abamu ku be yeesimbawo nabo basobole okufuna okusaasirwa mu bantu nga ku mulundi guno abantu babataddeko eriiso ejjogi. Nti gwe lwaki nze bwe mpita ewantu ekawempe ku 5 owa security emmotoka mwenze mbayitako ate candidate omulala bw'abayitako ye ne mumukuba nga waliwo kamera kiri deliberate nti mudiringa nabo mubakolere sympathy. Njagadde okumanya ekirowoozesa bombiriri bano nti balina obuwanguzi mu kawempe ng'okubala obululu kwagenda okukomekkerezebwa nga tewali ku bo awadaawadako yadde. Abalonzi bange yali first time yaabwe okulonda kati bw'obatiisatiisa n'oleeta zijjaati n'oleeta ziki SFC biki obatiisatiisa ne batya akalulu ne bataddanamu ki mu kalulu. So kati this time kyemmanyi ne poliisi egenda kwekumako ebitongole byonna byekumeko tebigenda kutiisatiisa balonzi baffe. Ebyobufuzi byaffe by'eggwanga biringa ttiimu za mupiira. Leero Manchester United tesobodde kukiika mu Champions League. Kijijjako enkizo nti bwe yeeteekateeka egenda kukiika sizoni eri ejja. Wabula bano bakkaanya nti ekyokuddamu akalulu k'ekawempe si kye kyandibadde ekikulu mu budde buno naddala ng'akaseera wasigaddeyo katono ddala okutuuka ku kalulu ka bonna aka 2026. Sinzira nti eggwanga liri bubi abantu bali bubi olaba n'abantu b'ekiteezi waneno kasasiro yabagwira nakateba n'abakusasulwa ssente ezo gavumenti zeeyagala okwonoona okuzza mu kalulu twandigendedde ddala mu 2026 kubanga ebula emyezi miki mitono. Naye olw'okuba tubadde tubuzaayo ebbanga ttono tugende mu generations mbadde nsuubira nti mukulu Nalukoola w'ekitiibwa abadde tumuleka n'amala ebbanga lino n'akiikirira abantu b'e Kawempe ne tumumaakinga 2025. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga kkooti ejulirwamu enaayanguya okuwulira okujulira kwa Nalukoola bannakawempe ne bamanya oba banaddamu okulonda oba nedda. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.